Mariya n'abeera olubuto okuba Mwoyo Mutuukirivu. Mariya Mutuukirivu Nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Kinkolebwe nga bw'ogambye. Mariya Mutuukirivu Nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. N'abeera mu ffe. Mariya Mutuukirivu Nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Tulyoke tusaanire okufuna Yezu Kristo bye yatusuubiza. Ennyuma yo giteeke mu myoyo gyaffe era nga malayika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu wa Kristo omwana we, bwekityo kubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba we tuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira. Tukikusinziza kuba Kristo Mukama. Nkusinza, nkwagala, nkwebaza kuba wantonda nompa nfuula mu Kristo ate nkwebaza buli neema gy'ompa naddala kuba onkumye mu kyo kyonna wadde omwoyo gwange n'omubiri gwange n'okulowooza kwange n'ebigambo byange n'ebikolwa byange n'ennaku zange ezaaleero wamu naziri ezaali Yesu Kristo Mukama waffe okutenda n'okugatta olw'ebibi byange saagala ddala kujeemera leero naye enneema basinza kukola kantu kalimu bwesibala neema y'ekitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bwo bujje byayagala bikolebwe mu nsi nga webikolebwa mu ggulu. Otyo emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa batukola obubi totwala mu kukemebwa naye tukyokole mu bubi. Amiina. mirembe Maaliya ojjudde enneema Omukama ali naawe lwa mukisa mu bakazi bonna naye Yesu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Mariya Omutuukirivu Nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. nzikiriza Katonda Paati omuyinza wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana ali omu yekka Mukama waffe eyali mu lutuuku lwa Mwoyo Mutuukirivu n'azaalibwa Bikira Mariya n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'ak'emagombe ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde eggulu Katonda Paati omuyinza wa buli kantu alidde okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu Ekereziya Katolika Omutukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. amiina. Essaala ey'okukkiriza Katonda wange nzikiriza nnyo eby'amazima byonna Ekereziya Katolika by'atuyigiriza kuba gwe nnyini yamubuulira toyinza kwerimba naffe okutulimba. essaala ey'okusuubira Katonda wange nsuubira mu kisa kyo ne mu buyinza bwo ng'olimpa enneema y'omu nsi ate bwe nkwata ebiragiro byo olimpa obulamu obutaggwaawo mu ggulu. kuba ggwe yabitulazaanya n'otukkiriza ddala endagaano ze. essaala ey'okwagala Katonda wange nkwagala nnyo n'omwoyo gwange gwonna okusinga ebintu byonna kuba ggwe mulungi ennyo omwagalwa ddala ate bwe njagala abantu bonna nga bwe neeyagala okubeera ggwe. essaala ey'okubonerera Katonda wange mboneredde nnyo ebyo bye nakola kuba ggwe mulungi ennyo omwagalwa ddala ate kuba okyawa ekibi nga mpeereddwa enneema yo nkomye kuno sigenda kujeemera. Bikira Mariya Omutuukirivu
n'amalayika ng'omukuumi n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu munkuume mu lunaku luno. Amiina. Bikira Mariya ow'ekisa, ojjukiranga obwedda n'obwedda tebaawuliranga nga lweyabulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno ayi Biikira mugole wa Biikira nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwe ntyo nzize gy'oli neevunise mu bigere byo nga nkaaba olw'ennunumu yange. Ayi Nnakigambo wulira okwegayirira kwange olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba. Amiina. Ayi Mariya nnyaffe wagwa munda nga tolina kirisikiro, otusaabire ffe abaddukira gy'oli. Essala ey'okusaba obutukuvu, Yozefu omutuukirivu omukuumi w'ababeererevu era kitaabwe okubeera obwesiga obutaddirira Katonda yakukwasa obutukuvu bwennyini ye Yesu Kristo n'akukwasa ne Mariya nnyina w'ababeekera, Biikira ku lw'abateesa abo bombi Yesu ne Mariya abaakulembera ebyagala byonna kwegayidde n'okwesengera. Mponya buli kigwagwa kyonna ate ompe okubeera n'enneema etaliiko kabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu ndyoke mpeereze Yesu ne Mariya nga ndi mutukuvu ddala. Sakramenti ekitukuvu ennyo. Tutende buli kaseera Yeebaza olutate. Sakramenti ekitukuvu ennyo. eriwanikibwa ddala kuva mu ggulu. Tulitende buli kaseera Yeebaza olutate. Sakramenti ekitukuvu ennyo. eriwanikibwa ddala kuva mu ggulu. Tulitende buli kaseera. Tulyebaza olutate. Tusabire emyoyo egiri mu puritato oli Ayi Omukama. Obawe ekiwummula ekitaggwaawo n'ekitangaala Olubeerera. kibaagire batebenkere emirembe. Amiina. Amiina. Ayi Omukama. Obawe ekiwummula ekitaggwaawo n'ekitangaala kibaagire batebenkere emirembe. Amiina. Ayi Omukama. Bawe ekiwummula ekitaggwaawo n'ekitangaala Olubeerera. kibaagire batebenkere emirembe. Amiina. Ajjeti mpooze nga mmambya. Omubalagavu ng'omwezi atemagana ng'enjuba atissa ng'ejjeyita zzokulwana yani. Omutima gwange gugulumiza Omukama. N'omwoyo gwange gujaguliza mu Katonda mulokozi wange. Kubanga yalaba obwetoowaze bw'omuzaana w'okubaleera amawanga gonna ganaatutanga wa mukisa. Kubanga nannyini biyinza yankolera eby'amaanyi erinnya lye litumizibwe. Ekisaati ekimunyaaba muti okuva ku zadde erimu okutuusa ku ddala. N'omukono gwe n'asaasaanya abeekuza mu birowoozo bye baalowoozanga mu mitima gyabwe. Abeekuluntaza yabajja ku ntebe n'agulumiza abeetoowaza. Abayala bafukumira obulungi abagagga n'abaggyawo obukungu. Yali owa Isirayiri omuweereza we ng'ajjukira ekisaati. Nga bwe yazanya bajjajjaffe Ibulayimu bazzukulu be emirembe gyonna. Ekitiibwa kibe kya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu. nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ajjeti mpowooze nga mmambya. Omubalagavu ng'omwezi atemagana ng'enjuba atiisa ng'ejjeyita zzokulwana yani. Mariya nnyaffe wafunibwa munda nga tolina kirikisikire. Otusaabire ffe abaddukira gy'oli. Twegayirire. Ayi Mukama waffe Yesu Kristo gwatuwolereza eri Paatiri weyakkiriza n'essanyu okulonda Bikira Mariya abeere ennyoka era abeere nnyaffe ate eruyi nga ye muwolereza waffe gy'oli. Yenna addukira gy'oli ng'ayagala okubeera mukwano gwo mukkiriza okubeera nnyoko w'oyo. Amiina. Essaala ya Yozefu omutuukirivu. Yozefu omutuukirivu tuddukira gy'oli mu nnaku zaffe ate nga tumaze okwegayirira omugole w'omutukuvu ddala atujune tukuwanjagira naawe nga tukwesiga nnyo tuwolereze okubeera okwagala kw'oyagala mu Biikira Mariya ataliiko bbala nnyina Katonda n'okubeera omutima ogw'obuzadde gwe wayina ku mwana Yesu. Tukwegayiridde nnyo tunuulize ekisa ezzadde Yesu Kristo yanuuza n'omusaayi era tujune mu byetaago byaffe n'obuyinza n'obuyambi bwo. Ayi omukuumi w'ekika kya Katonda omwegendereza ddala kuuma ezzadde lya Yesu Kristo eryalondebwamu. Ayi Kitaffe atwagalira ddala
tugobeeko akabi konna akatuwabya n'akatono, tugirire ekisa. Ayi omukubiriza waffe ow'obuyinza ng'oyima mu ggulu, tuzibire mu lutalo lwe tulwanamu n'amasitaani, era nga bwe wajjedde omwana Yesu mu kabi ak'okufa, nakaakano ekereziya wa Katonda omutukuvu mutaase mu mitego gy'omulabe ne mu kabi konna. Tubikkeko akasubi ffenna bulijjo, tulabirenga ku bikolwa bye ebirimu, naawe nga bw'otujuna, tuyise bulungi mu bulamu bwaffe, tufe bulungi, tuweebwe okwesima okw'emirembe n'emirembe mu ggulu. Amiina. Yosefu omutuukirivu, Otusabire, otusabire, otusabire. Katonda waffe obudde bukedde, beera naffe tubeere naawe, Essala zaffe osiime era oziwe omukisa. Katonda waffe, Gwe byonna, Katonda waffe, gwe byonna, Katonda waffe, gwe byonna. atukuumye mu kiro, Yaba atukuuma n'emisana. mu linnya lya Paakiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo omutuukirivu. Amiina. Amiina.